Atematu ab'amagye bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne balabula omukulu Muhoozi Kainerugaba eyavuddeyo ate n'akakasa eggwanga nga Gen. Yoweri Museveni bwe yamwapointinze okuba ng'atematu atereza amagye okugaggyamu obuli bw'enguzi. Ku Progen Media atematu gwe yonna gy'osinziira okuba ng'ate ku mukutu kwoli tugamba ekintu kimu mwatu subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga tosubwa updates zonna zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo ate mwatu nagamba ekintu kimu osooka nga ate no likinga video ate mwatu ne tuba nga tweyongerayo nentumira ku bantu baffe abali e Jordan abali e Qatar abali mu Saudi Arabia ne yonna gy'osinziira ate mwatu tubagamba kyemukola ky'amaanyi nnyo okuba nga ku mukutu kwe muli. Essaawa zino amawulire genkuleetedde ate g'omukulu Muhoozi Kainerugaba emabega kaawo omukulu ono yavaayo n'akakasa eggwanga ng'ate atibwabulwa nga tannafuluma Uganda bwe yamwapointinga oba bwe yamulonda n'amugamba nti Muhoozi nyambaamuko mu magye awo ogira obakwatamu olugwalongoose kubanga enguzi gye ndabyemu ompitirivu. Omukulu ono n'akakasiza ddala nga bw'agenda olulongoosa amagye ate mwatu aggyemu kye bayita enguzi naye ate ab'amagye nga bayita mu Ministry of Defence and Veteran Affairs bavuddeyo ne bagamba yiyi omukulu oyo byayogera tetubitegeera tetunategeerako oba tibwabulwa yamulonze oba teyamulonze ezo ensonga tetuzimanyi era nga yayogedde bino ye mukulu amanyiddwa nga Felix Kulaije yavuddeyo n'akakasa ate mwatu oluvannyuma lwa Muhoozi okuvayo n'agamba nti the President and Commander-in-Chief has given me the task to clean up the Ministry of Defence so we'll be saved from all the corruption that has been going on for decades. So ndowooza owulira abakulu bo babiganye bino Muhoozi bye yabadde agamba abajjena abamu bagambye mukulu oweetereze ebifo ebimu obyewa nga tonnaba nabituukako so y'embeera egenda mu maaso bavuddeyo ne bagamba ensonga za Muhoozi okuba nga yaweereddwa oba ya appointingiddwa okuba nga alongoosa amagye tetuzimanyiiko ate era ddala teziriiyo kubanga birina okubeera official. Ku Progen Media tulinze tulabe Muhoozi ayanukula ki kubanga ate ye nga ye tumumanyi ebigambo bye. Likinga, commentinga mwatu era o subscribinge.